Netwadde wano nga tunominating Nsereko era abantu bamulaze okwagala kungi amasigiri si abaleeta bantu bebereeta kilomita zaake esigiri zikole ki zaake wa independent mwe kibalema bulemi kutegeera wa independent just because ebigambo bye ng'emupi wa Kampala nti Kampala toyinza jijja oyinza okujja Kampala Uganda Kampala oyinza jijja ku Uganda naye toyinza kujja Uganda kuki Kampala kati Nsereko ebigambo bye birina wumba bana Kampala awa independent kigambo kitegeere Faruku okujjawo ng'olina leeta mu kigambo independent kyotategedde nkitereeze so abadde yewandiisa mbalabye bonna twewandiisa Segirinya babaddewo bano Basimanyi Bashiri bakidandala gasiyawo ya Nuupu yenna ali awo abatalina gye balaga nti kakumanyira bantu ate kulimba ensasagga yagudde ku Nuupu ate okimaki ku nomination why are you coming kati Segirinya ze babbe Segirinya tetugenda mu bya Nuupu ebyabaddewo okusookera ddala ensi yategedde ekintu Basimanyi power belongs to the people Museveni fala atutya nnyo mulina busirogali bwammwe betutya nebasinga otutya emisinde gyabadde ku Nuupu waggulu ku mabaati gye bakoledde miitinginatidde ku Nuupu bonna wawalampe oba mwe muwalampe ebikomerayo muntu kyawalampa n'atula ku mabaati ekyokubiri where was the bodyguard ziba nabambala ebisiiba genero ababeerawo ku mulyango where are they Bobi Wine ayogera ali kwa dressing nateekako Bobi Wine ayagala kikopo kya Kiputeyi ayagala kuvuganya Kiputeyi guno nno si gwe gusoose yaddukako Titi n'adduka ku booda olulala nadduka kati ku Nuupu twagala kwebuuza wulira anti woba weewaayo beera Thomas Sankara be around let the government kill you and the country goes in Germany yes kankubuulire wulira Faruku okimanyi sometimes your sacrifice may be what the country needs for salvation oyinza osanga essasi ya Bobi eryo eryakuba Kawuma kati Kawuma yafiira bwereere senga baakuba Bobi ensi yonna yandibadde mu kkubo n'ebweru kati lwaki odduka Abesigye omulako ng'adduka anti oyo si hero abadde alimba if you a hero Besigye has never run on a front line ne mu magye mwennyini omusirikale komanda kadduka ku front obimanyi wabadde oyagala Bobi akole ki ayimirire there was no case gototegeera impact CNN Al Jazeera Guardian byonna biripotinze ku ye but biripotinga bigamba nti opposition leader says his offices were attacked says kati ekyo tekiholdinga too much water wabadde oyagala baripotinge batya ate baripotinga asigalewo bamukwate kati seka CNN eraga video kiripo bamugjeewo golowooza bandimuse mutiitiizi mwagala kutta musajja nedda anti wulira sibayagenda tebayayinza mutta mwe balekawo mwe bayinza okuttisa kuba ye kati asset primary asset ya government omukuuma ki protected yes gotomanyi walabye we kamera ziriyo gwe waziteekawo olina kamera wammwe ekitegeeza government eno okuuma Bobi Wine nga mulamu it is a primary target government ebeera faceless esobola okulya so Bobi Wine okudduka waawo oba okwemulula in fact yadduse yemuludde sobola okuyiga Oluganda ekyo misinde omwana abadde emisinde Basegirinya tewajja yadayogera ne bamukuba akama amusindalo yakusudde Bobi Wine awu okuvaawo n'atasobola yayiseewa mwine empuku mwasima empuku lindako ngene empola tulina ebitu twagala tulayijesinge well ogamba okuvaawo kwabadde now we are examining okuvaawo yayise waggulu muwalambi wa bikomera alina empuku twagala tutegere liida kati gonna tugati yavuddewo atya mu konvoyi ndoza tumanyi makonvoyi yabadde ku muntu ono oba oba yavuddewo ati oba yavuddewo ati I agree okutaasa obulamu bwe
ati paluku kyegamba kiwe kiti obulamu bwe tebulina matigga ng'asigadde totega revolution yeeteeka dda mu safe zone. When you declare to become a presidential candidate nothing can Museveni do Bobi Wine. Tawali ate aluwa tewalaba ekyali kibaddewo bamu yasini waliwo amumanyi nkugande olowooza enkuba gye bakuba yasini ya professional tayinza kuba bya kisiru nkugambe njagala okitegere tudde wulira oli mwana muto wulira presidential candidate omuntu ekimwesimbyawo immunity. Museveni must protect Bobi Wine kubanga enemy wa Museveni asobola okukola Bobi Wine ekintu sparka neyingira mu Kampala kyemba nkugamba nti kawadi akubisa abaana babane kuba ye yennyini okuyimirirawo ku preventing a police okukola ebirala bajjawo ye yekka. This is why Dr. Besigye has never run from a front line. Bamukubako n'amazzi katono gamusuule kuki ku motoka kyobola Besigye alina laavu ku mitima gy'abantu y'amaanyi teri cosmetic ng'eyammwe. Kati kakanda ayagala Bobi Wine kidandala alo ono simanya ono yali amubeera ku gundi Loisembuka. No, this love for Bobi Wine is cosmetic. Okay, tugende mu details y'ekintu kino. Kintu kino kyaze kitya kuba muliwo enaalemu bino ebintu mwababireeta ku ofisi zammwe. Olina otegeera Faruku ensi yonna anti balangirira baba kuyita mu mateeka kati kankumenyeremu ng'analist ng'atali ate waki weenaalemu kati gavumenti yonna mumuli bavubuka muleeta embeera eyinza okugiteeka muki mu buzibu mukoze ebyambalo biriko amayinja ekyo bula nakubuuzizza bajjeno Sauda Madada ba Bobi Yanga babaddewa nagamba Bobi Yanga mbega wa iso n'ogaana nagamba Bobi Yanga mbega wa iso n'ogaana yabaddewo wali olabyeko ekintu ekibeereka mu kyanga taliiwo buli wanaaba wagenda obbaawo ekyamagezi bamapu media tebajjalabika bebasooka okudduka kumanya bamanya be baba batuta information ebyo naye bajjeyo sokolinde mapu media mbega abo bonna gambe teri mu kintu kyangu nga gavumenti yagala kusipayinga kolaike kamera teekawo kamera person gwe bayitamu onoomugaana okujja mapu media omugaana kati yabaddewa Bobi Yanga wamulabyeko Dani City Sauda Madada beba bambala ebyambalo make the plan etya mutekewo embeera gavumenti ejjeeko ate bani abambala ebyambalo by'amayinja bani Bobo mulaba ne Sauda baladdewo kyenagamba kubali ababuloga nti ayogerera mwennyonnyonnyo wabaasemba n'akubawo eggambo cause contract ye kulemerawo ng'agamba Bobi Wine bahuligani mumulemezeko ekigambani huligani by creating more hooligans stand by on his word kati ayogera ebirungi bingi n'amaana awemula kati ono ayambala ebyambalo ne bakwata ne walkie-talkie ne babeera awo bajasiraani ba Bobi poliisi negawa kintu kino kiyinza okuditorioletinga mu byalo tulabyeko abantu bebakuteyiga nga balina engeri gye bakolamu ne bulletproof. So government must rein in. Kakati bamaze obbaattractingira omuliro ne babula ne babula kati omuliro bagukuliyetinze kuba bulina kugukuliyetinge kwata bendera simuula ekimuli kya Bobi Wine attract attention kitwale bwoti nti oli mulasita onywa enjaga oyina eviiri ate otambula kwegamba era olaga okola ki you are attracting police okitegedde naye ngaate waliyo omuntu taina ali mu kasuuti nga kano okitegeera nga anywa enjaga naye nga tayi attractinga ki police bano baba attracting the police attention mwabaddeyo ne saati za yero ani azireeta muzikozesa ki empya zino mpya n'enkofiira zino mpya kitegeeza muyina muyina subvertive activities mugenda okukola okugeza mwambaza abantu yero ne bakola ekintu
ne mukola ki ne mukiremi ngenda alimu oba mwambaza abaana yero ne mukiremi nga basaze bikola anti naye mukoti bakugamba hu akaya naye alina oleeta obuki kati fe tubakyuzinga obujulizi tukola ki tuyina gwe toyina oba obulwa bwotukutte nabwo buliwa implication one toyinza kukulya revolution nga tolina mutima mugumu yes gwe tojjanga leeta baana nobaleta kotiti nodduka waliwo olujuzi lwadduse tewalulaba mu kibuga awo ne mulukolamu manyi mwe mwekaza mbu simanyi swaziniga naye ng'omusajja omulaba ali ku muntu ono adduka aleetedde banne biki ebizibu omanyi lwaki kiyita kizibu the fact that okidduse ekizibu kitegeeza gwe banne baleetedde ekizibu ne bw'otadduka kitegeeza kizibu kyangu kya holdinga odduse ku booda odduse mu otiti buli woyita abantu odduka oyita baaki nawulidde nabadde ndaba live ya kojja omugezi wano ng'agamba nti Royce Emboga y'omu ku baleese abantu abo newemba siri mbega nga ndi Royce Emboga kyokka kati kanayi give kidagala eddiiru about nupu n'agaana mwamuyisiza bulungi kandi Roy amaze ne Bobi Wine ebbanga humiliation gye bamuyisizaamu ogimanyi even sajja lyabeene kati onalabawo kampa empya eziguddewo yes because wonoleka omutima gw'omuntu nga teguli satisfied ojja kuba omuwadde chance to expose you fe olina kutuyongera manyemboga bamupinize bagamba yekka nabaga Bobu Yanga nkugaye Bobu Yanga operative wa iso ne map media omugazi map media Dani City abo operative ba iso tembategera bwe bajja bakolamu ekikwekweto basooka okulya era ne map media mwine eno gye mumugjeeyo ne mutamugambo demand camera wedi ebyo byonna babikuliyetingira gwolowooze nti alina obuzibu bwali mu map media tayina naye ndabye Fono Opondo mwogezi waki ku media house ng'agamba mbu ate Bobi Wine yakoze post mwatutte sente za milioni 20 ebyo byennyini bigenda kwe kulimba talimba nkubuulidde yabadde yakakunganya milioni 17 jukira yeetaaga naye nga mukolowinga ebintu bya kankumenyere milioni 17 mwazirabira ali kankumenyere abadde alina bammemba ba MP 38 bagenda okuleeta mu parliament ekyo kibadde kyekigenda okubatuga ati kati nga yeetaaga milioni 33 bw'omultipulayinga aba yeetaaga 1.5 billion kati ku 1.5 billion omusajja oyo okumanya mugezi yazze n'abagamba nti yakasondako 1017 wabula ennaku ezi njagala nkuddiremu alina bammemba ba palamenti bapapotinga papotedire nti agenda asimbawo okubayambako nga tebalina ssente milioni 33 beetaaga milioni 1.5 billion yakolekitinga mudda ku mudda wegumala okuggwa n'agenda America n'azibajjamu ate n'essaawa zino n'addamu nagayitageza nomination kati ze baamuwadde nga kuliko milioni 217 kakati poliisi olwaleidinze gwe simanyi gye wakulira fe abaana bawano mu tawuni ekintu ekituukawo teeka advantage mu byonna asose ekintu eki milioni 23 zibuze oyagala kusooka otegeere milioni 23 was it safe? No. eyo pocket change asobola obeera mu safe milioni 23 tewali safe gye batulaze emmenye batukubidde buli bilioni 23 ulira office number ati ulira kiringa mpozi ng'ongamba nti zabadde kwale that is impossible ulira Faruku zabadde mu office yani oba ugamba zadde mu office okay kubanga pate yonna tukimanyi temutugamba nti zabadde mu office ya Bobi Wine. Why would party money be in Bobi Wine's office? Ate nga tulina secretary general. Ati no secretary general gomina lubongeya. Oyo yennyini amanyi ekigenda mu maaso. Yabaddewo. Wala yako nga bakwata abantu nga waali. Gwedda. This is Africa. Politics goes hand in hand with tribe.
ekyo oyinza okiyita tribalism oyinza okiyita kyokola ki naye tetuyinza kidistancing away from us eyo fact nkuddiramu omuntu ne waba yefudde atya muzungu tusomesa democracy akalulu wano mu Uganda lwakuba ebigambo byakyuka nti bwokyogera nti bakulaba bubi okitegeera naye nga race zimu oba omuntu gyova waditamininga nnyo politics gwokola ki gwogoberera kakati Sekuyitale General Nopu mukulu Lubongeya yaliko mu kifo kya Yala n'afuna grievance zine Museveni n'addukayo. Is he in people power by conviction or by opportunity? Kati opportunity tomulirayingako yoyo Lubongoya ate ko totegera government kusomesa totegera government kusomesa kitegeeza yes yasomera ku government mu Harvard najja wano nga ayina ne munne wabita Morrison Lwakakamba nga baagala ebifo ebiki ebinene nga ne Lwakakamba yali ayagala investment authority ne bagimummera naye n'agenda ko ne mu FDC Lwakakamba ne bamugamba komawo ne bamuwa omulimu andaanite oyo Lubongoya n'anyiiga nadda wali Cavendish University. Kakati oyo omuntu talina demand ezimu ne common person tali muntu asoma n'agenda Harvard n'aba ne common bigundi nga mu abantu ba bulijjo mwerimba ayina ebintu byayagala birala nnyo kyova olaba mu bifo byonna tie yategeera obwongo bwammwe abantu bemufuga tekuli ayinza kukayanira wa Sekuyitale General wali abukayanira naye ng'ajagala kubuuza ng'oggyeko Bobi Wine kifo kye ekisinga enkizo mu Nuupu gwe totegeera mwe temutegeera bintu bino Sekuyitale General w'amaanyi nnyo mu eyo Nuupu ate nga n'okusoma yasoma emirundi 1000 kwagikulembera mumuzimbira capital w'ekintu kyagenda otunda mu future oba okwefuula kifuuke kike tugende ku mikono mwabye temulina mikono tewali mikono Faluku ate mulekerawo limba ensi mwagijjewo emikono gyabaddewo okuvaawa walayo emmotoka ezaleeta ebya Museveni waziraba ezammwe ziriwa nga mukwata buli kimu nga temunnatukwatirako nga baleeta signature kati kyogamba twewayiriza yes there was no signature bano tebagenda ku ballot era kyabaleesezza ebintu ebyo kutwala signature z'abasajja because mwakitegedde tokwewandiisa mukoze nkubuulidde signature oba bazibbye Segirinya ngaali wano yeewandiisa n'ekidandala ezaabwe tezabaddemu kati kikyotegeeza teziriyo signature one tewali abasinga ku recordinga two bwe babadde baleeta signature za Museveni ulira bwe babadde baleeta signature za Museveni call it whatever you call it but they tried to stay to a common Uganda and these are signature ngolaba file kokoboko yumbe okitegedde ngera Faluku bawa amazima file waziraba nga bazaala enjinzi Faluku tuweeyo just kafaananyi miliyoni 6 signature we zaabadde zaavudde kati kikyotegeeza temulina signature omenye engeri gyebafuna signatures Faluku do you know process neneko do you know kakati gwe bamaze ozibba ekibalaze temulina signature kiikino one omusajja Ssenyonyi yagaye babbye signature miliyoni 7 Sam Ssenyonyi n'agamba n'ekyo tekirinaako buzibu tugenda kuddamu tuzifune now nze isima asooka nembala time kyakutwalira time ki okufuna ziri signature ze babbye 7 bw'ongamba kyakutwalira less than 12 hours then nga nzikanya tosobola okuddamu ofune ki ozifuna then neneebuza ekyokubiri bw'oba nga zabadde miliyoni 7 ng'ate osobola okuddamu n'ozifuna why are you complaining kiringa okubba essimu ya iPhone ng'oli alinamu iCloud omunyiiza ki kakati bwekiba nti
mwakolektinga 7 million mu 12 hours kitegezera 12 hours musobola okolektinga 10. However for me kyembala nti wemba mwatwala wiiki 5 okukolektinga zina okuba equivalent kweno time gye mubuzaayo okukola kubanga tojja tugamba nti ate bintu byokolektinga mu wiiki 5 ate ogenda bikolektinga mu 12 ki nanti abantu betujjako emikono bategeera bategedde ekiguddewo kiyinza okwanguyizibwa otya nga ate olina kugenda ku district level kateeka bongo mwagenzeeyo kati gwe kikyowakanya mu kyekugamba process y'ofuna emikono bagiteekawo nga si nnyangu olijja kulimba mbw asobola okufuna emikono just like that kyobola ne Museveni yennyini nti okikola weetaaga operation machine eri kwaya level kugaye pa sub county enali mwina abantu bameka 3 kati aga 3 ge gagisobozesa gokka okolektinga ki emikono kubanga olina okugenda ebudako ogende ekisolo ogende ajumani ogende kabongo ogende kabulamaido tekisobola yalimba wano juzi nti no yasindika tiimu okunoonya ku byalo ne tugibuuza tiimu eriwa Mase wa Lukamba nga anoonya agenda wa nowhere they have gone. They did not make any sample. They just started guessing and also determining which money do you have. Emikono baji forges. Ate kati bagenda jikkiriza ku isi. Tebagenda jikkiriza. Sigiricha emikono tosobola jiforge. Nkugambye tomanyi mikono otekako endaga muntu notekako ne passport photocopy. Kolooza bayolo iteekawo nga myangu. Teri musoso government gweli kuteerawo mwangu kufuna power. Ate ne mukyali ku ebyo. Okunominate yakutandise. Friday gwe musango gwa Kibalama ate we guggwa mwakyusizza amannya jukira wookyusa amannya ago ge mwakyusiza nga Museveni tebayulibwa weyakyusizza oyina ogenda kunira ekukyusize ekuwendaga muntu ebyo byangu teri kintu kizibu nga nira kukyusiza order nze nkubuulidde nira yinza okuwa ennaku 4 enkubuulidde waliwo Kabulamanywera era kati abakazi ba parliament bagenda mu kooti bakitegedde wano baba kujjemu mu kalulu technically ate nira kati era ne basajja bagamba nira yawa information yabe enkugambye akabadi kali wano bagambye buli muntu akyuse buli muntu n'akola ki kati ekyo wakyusiza information olina okugenda ku nira ne bagikuddiza ku kaadi kubanga electoral commission wali egenda kusaba ndaga muntu yagali manya gali ate ya Museveni tibuyirwa yawedde dda naye bintu byamu temunatuwa mpapula mukyusa manya tibwayirwa aidi yawedde dda ya Museveni eba kikite kikulaga kifaluuku always have a money team mweno gemu baneki kyobolaba ekyo kyokumenya office mbabazi tebakimukola besije diapo mwakalu kali akagwa tebakimukola so nabuuza Bobi Wine nga tuli babiri wano one Sweden emugamba Bobi abantu bakwagala kemazima naye abantu bana Uganda laavu yaabwe n'okulonda obululu byanjawulo byaki byanjawulo abantu bagala besije Faluku no doubt besije okakasa yes naye abantu bawano bakyali bantu bazibu nnyo nti we bakukwata Faluku ng'obalwanira ate bagamba bugaye mumute nammwe bo bamanyi nti freedom somebody must fight for them okitegedde kati ekyo kintu kyaleetera Besigye obuzito bamukwata ewakaawe ng'akalulu kakoze ki kawedde nga kyeyeetaaga kyokka abantu kuyiika ku ki ku kkubo wabulayo buli muguliro eyo diiro yagundi eyo ngimanyi bulungi nnyo yagundi okuyingira egundi baali bagenda kukuba buli muntu bamutta eyabezije eyo maama waba omusajja wange namusanga wa poliisi ng'atudde olaba kalawundika ekibuye wali muzeeyi yatowa onagamba ewava ayingira ekibuga kati muduumizi wa poliisi bamusanga atudde wate nga bimutsobedde tiwali yegire baali bagenda kukuba abantu babadde
ati kyegabi kati subconscious mind y'abantu Farouk oba tonnagiraizinga wano wonna Bobi Wine kye balwana ku Museveni si kufuna buyinza through ballot paper tebatisobola naye kye baliko okukola kiri kimu raising people's subconsciousness Besigye kyabadde ku Bobi Wine najja nakisuga coatinga ne mukimuwa kyekyo kyayita people ki power era bw'owulira slogan ya Besigye one Uganda one people one Uganda yekimu people power kyammwe ekyokumenya ofisi y'abasajja kyabadde kimu nti tetwagalawo pocket ereetawo looming condition ku violence kumenya anti mubadde muteesa nti akalulu ekagaana mugenda kwokya petrol station ne transformer ambimanyi yes nkikulimba ali muna Uganda ali kirungi esima ekirungi nti tubeera nawe Kampala ebiri Kampala obimanyi so ine njogera ngoliga ali ekisudde nedda simoli kugura nkubudde bankubira abaana kulira eyo kunupa abaana banyivu nnyo nti omusajja yabawa hope bo bagenda mu ministry goto kitegeera Farouk ba abaana balina hope ku nupu gwe gyotayina yes bamayi bagenda era balina slogan zaabwe njawulo nnyo ku Uganda zeeyina wallahi balina slogan zaabwe ndala nnyo tebali kalulu nawe beekyawadde abaana abayaayi wane Uganda omuntu ng'olina power mobilizinga boda zokka government esulako beekyawa nnyo ate bonna Bobi Wine nene Bobi Wine talina maanyi ate nga bakolamu kye baagala ekigendererwa ky'okumenya ofisi y'abasajja ne muleeta ebyuma ne musala engumu yes government tulirayinga ku intelligence ebyo kaye byabagamba pressure zibakuba mutidde nnyo ulira government relies on intelligence Farouk newe tuli wano government nefuna intelligence nti eno recording gye tukolera wano eyina threat ku national security wano wonna bakola ki basalako okukyuka nga bategedde tebibaamu nti ate kati kaka yakozemu mistake egi mu intelligence genda this is intelligence you make one mistake ng'ensi ekoze eki ate no time era kati ate wano tuli vigilant katunoonya we yayise mulaika mwasima empuku mulina esikoba mubuusi wa bisenge tukitegere nti ya training abavubuka ebikomera nze ndowooza ekintu kye mwakoze ekyokusala ofisi y'abasajja mwakoze kya ate eyo government this is police walabyeko ebitongole ebi police ekolera ki ekolera people of Uganda si government ati ne government ye people government is the people for the people fefe kati intelligence yo wenyani mu mbeera eno yokono n'ebintu by'abasajja awo mulina okubanga sitoyina gama Museveni yo intelligence ekyenkugambe Farouk nenti ebirako ne SPI edi wa intelligence tomanyi kandi oyabaddeko kaka tobamanyi edi gwe nnoonya mulala gwoliko ye Museveni mulinga abana Uganda ba alondo omuntu omulimu gwero si wanu n'apaalira ku MP kubanga yo obwongo bwe babubuusa babujump starting nga bumanyi bitandikira kwani ku MP walabuddeyo omuntu anenya LC3 banonya be MP why because obwongo bwe babujump starting nga ne buyisa ebintu byalina okucomplainingako n'agenda kuki olinga gamba nti ne wano yes this is intelligence walabyeko nga polisi yeriwo yokka kwabaddeko ebitongole nga bimeka nga bina kitegeeza wabaddewo colluded intelligence nti ku kifo ekyo mulina okukola ki ogujja ne bajja guess what uniform z'NRM mulina kombati z'amagye mulina ebyokulwanyisa machete mutaddewo buli kimu nga we have to break it down waliwo ekigambibwa nti ebintu ebyo mwabajja ne mubiteekayo ndi ate twazze misana abakulu babasanze twerabako nti Bobi Wine mwamusanze n'amasasi n'emmundu eyamulipoting ebyo gyali kumuli gyali genda olabe we clean army gyali twabagoba dde abayogera ebyaluwa n'ennyota ne tuzitwala we take ennyota temusoma mawulire gye bali so bino ebintu NRMC yabireese babisanze mu office bino bya intelligence
era bikimanyiddwa nti mubadde muyina emyufu ezalwedi kiri understandable ne weembaze nendeke neeza opponent wange just mukoleremu kalendeseeniwa enyambala ekyambalo kya red ekitafaanana ame uniform yonna buzibu kyobuli ate abanakyalo perception muva wano ne mugenda ne combat office z'amagye zimanyiddwa yes office za LDU kankubuze Faruko jajjawa amanye ebitongole bya security bitulina mu Uganda kati omuntu Bob Yanga ne face ye wajja masoga jajjawa tatwala akutte okitoki ayina engalo zonna zagubaguba dda kuba abantu ngoloza tatwala ebintu. So the government does not look at what my good chemuliko, but implication, perception. Nti omuntu mukyale nakaseke tamanyi bitongole ya police bantu abana wanayiganga babakutte 12 babbe ebyalo byonna government erina okwetasa kubanga freedom gyetubawa mu gimisusinga Amini yagamba I can guarantee you freedom of speech, but I don't have guarantee for freedom after speech. Yes, mutufu freedom after speech tagirinako garanti goba no ovumye omuntu notamanya kubaka tayimba kabayo yenenga freedom yo muvuma naye yo ku garanti ga freedom after speech yakigana and I concur with with that one. Kakati tubawe dembe ne mulikozesa buki bubi ne mulikozesa buki yani alupinga information Nope, yes, office mulimo simanyi Rubongo ya yenyini si wamwe si wamwe chicho ate bonna ne bakubisa Bobi Wine omuswiba yeyeka yogedde ku 2023 senye nyine joyo tebannaboga kati tebaddewo bali bamukoledde report so kati tizi kiriga Kibalama we yamukola Bobi Wine agenda n'agwa ebintu by'abakapere ne bikwata yenyini Kibalama yamukuba akamba n'amugamba bangonyabonyeze benjala mbigere sirina nadduka atatata Kibalama bamujjemu enjala tulina omukubiro omulala kumutimbagano Kibalama najja sina kintu kyonna kyambaddeko mbigere Kibalama is a trained spy akukuba reverse psychology kya amache ganina netaga security namalaga zinakubira CDF nga njagala bukuumi you see akulekanga ogwamu mangu alaga nti oyiika buki kulabisa bakulabisa ngera we yayise nubegenda bagulako omusango ogwokumenya office okusalimbira muki nokutayina maanyi ga musango Seggona namulaye ng'ayogera I saw Seggona speak because he was not projecting ulira Seggona lawyer wamwe bamubuuza ogenda loopa Seggona kimanyi government yonna it will like you to go to court 70 times genda kati Seggona yayogedde kyo as a lawyer nga politician yagambye bamugayo n'oloopa agamba tulinze kakiiko kaki kanopa akimanya ajja kuba nga we need a road to move forward. Anti-politics is a bumpy road. Mulimu esozi, mulimu amaija, mulimu serere. Notoka ino kubesikire mabega ne muki ne maaso kono onoleka esikire mabega kujja kugwayo kwa bye twagala olimeyita wo ono kubanga esikira uli wamu katolo ate nga tusulamu emisanvu eyita wano tusula wanga tubikola kubanga we don't want to come this way but we saw Range Rover akati baagala bakuume Nuupu encha mwino omusawo wa Kibalama ye nomination kati omuntu anabeera wa kimwade mupima tupima mu kati Joel Ssenyonyi waliyo nomination omutima gwe guli wa kati omutima gwa Ssenyonyi guli ku Nuupu mu kooti oba guli ku Nakawa gende Nakawa because mu kooti obadde obeerangayo decision emusingira obukulu eriwa ye Nakawa ya kooti omusango guno abadde azza gubeera gunze wembeera Ssenyonyi omusango gwa Kibalama nzize ngubeera okimanyi bayinza okululinga nti pate ya Kibalama ngeri oli mu kwesimbawo ekitegeeza Ssenyonyi alina kuba ku kooti naye omululu ogumuli ogenda mu pala bino at least abireka kakanda omulabyeyo
Tokoli naye. Leka kubisa, leka kuleta leta mundundu mwa kisiruziru mara. Ate butya. Nkubuuziza kale kakubuuze walala. Segirinya ekawempe n'omusango gwa Kibalama ayina bbaawa. Ayina beera mu constituency. Ng'anoonya ate ku kadi ya Kibalama koti wegamba muddize Kibalama kadi pate oddawa. Kati ayina sooka taasa. Kibalama ayina sooka kutaasa. Kibalama kumwabe manyi. Tebisobola tulya. Gwe kooti. Webati ababbanka badi balowooza kwa minisita kati bali mu kuddukana. Kubanga kutotegera kooti kati kooti senge esala ne ga Kibalama yenna nnyini kibiina. Oba okyakontestinga ki? Kati why are you in the constituency? Kitegeeza Ssenyonyi tayagala kibiina, Ssenyonyi tayagala kibiina, ayagala memba wa Parliament ba Bashiri bonna bali wano Ntinda kumpi banominatinga wali Bashiri wali Kigandalawa teri ali ku bya Nuupu nkya. Okay, kakati ekirala ekyamagye mu kibuga. Amagye ku William konna mwayiyeeko gundi kyekigenda maaso mwawambye ebintu by'abasuubuzi buli atunda akantu ka people power buli atunda red momo nalabye ebisawo si bya people power mwesibye nnyo ku mmwe tujjeyo ebintu byonna ebikamafulagingira mu bintu bya security why anti bulira pockets zeeyongedde gwe tomanyi insecurity osiiba wano mu kibuga ne mugenda ekamooca ne musanyuka ne mudda wali emayugwa abantu badde babba abantu kaladingi nti kama security ki kuba babira bakumwe bavubuka babobi babiina babombu yanga nafe tutungise gulini abemayugwe ne babba paka Mbale twabakutte. Yes, kati security netegeera nti okay maybe byali bya politics but bitandise oku emaginga territories. This is how temutidde buti tulina okutya kubanga tetuyinza leetera bantu balala twabagamba freedom of speech kwekukola ekintu nga tekireetera balala ki buzibu. Kati mwe mwambala uniform eziriko amayinja mubuzaabuza abantu aba mu byalo ate muzuddeyo n'abavubuka abalala bakola ebintu ebyo ne babbiramu abaki. So to prevent byonna ebiriwo katukwate lumu tukijjawo nga president so kyemuliko tetuliko ne tetwagenderedde mmwe twabadde Busega twabadde Wakiseka. Yes, kati why are you only putting yourself ahead mwe muli one of them. Kati muganda kinze kyenalabye byonna byendabye byonna byonnyonyi Bobi Wine w'amaanyi namulayo ku BBC oba obudde mube nabwo BBC terina kyakola BBC London Africa muganda wange Richmond yampeereza akantu abo balaba Africa Richmond Guardian ajagaza kyabadde ali mu kuyiriba nga dda mu bya Guardian tannalaba kintu kyonna kya Richmond walabye BBC Africa BBC tenajja wana ate kati enetumanyi Syria enetumanyi mu Gaza ewamu waliyo ebiriyo Beirut omanye ekiriyo eyo BBC ya Africa yanga students who just come from school babasindika mu oba kyobaki naye nga bye byabadde CNN Bobi Wine ali international. Yes, buli obeera nga weweesimbye ku president w'eggwanga obeera international but that does not mean nti konitali international. Yes, international mba kyemufa muli you are genda mu Guardian fe byonna ebya Guardian tetunnabikugaana BBC simanyi alija kyetukuganye kintu eki kufuga ggwanga lino abantu bazze kulaga kintu kimu power tebamusanga ku silver ki plate oba bombadde mumanyi tebamusanga ku simanyi ko kasitole ka Al Jazeera ne Guardian kegenda owandiikeyo mu kasondako olupapula wabeewo n'abatakasoma well and good. Muyina ebintu byammwe nti Museveni atutya nnyo simanyi atutidde mumwongeze ebyo bibayambe naye as a focused country tulina bye tulina okukola ki okutunuulira ensi yaffe twakalializinga mineral emu kuzisinga ate nga obudde bwayo butono mu ttaka ye oyiro tulina ogikwata obuki obulungi. Tukimanyi babbi bangi abatudde wano mu Uganda nga bamanyi kisa virgin country batanise ozizulamu ebyobugagga by'omuki kyebasinga okwetaaga kwe kufuna president nga mujega omujega atya buli lupapula lwe bakulaga ng'osayininga. Museveni oyinza obutamwagala he has been patient ne oil kuba abaddeko ababbi bangi tuyinza obutamwagala nti tamutunze ebbanga lino naye ate ng'abadde kini ku bukadde kuba ababbi babadde bajja baki bangi wano weetaagawokko
maturity y'okuba ng'oli above yourself and family. Nefuna twalabye mubbe oilo muguze babanjo maanya abatalina nnyumba zimansion zinenga bayita zimansion kati awe mwagala Museveni tulina omukuumirawo kuba takyalina mululu guyinza w'abazungu. Gamba Faruku Mbagamba tugettagamu no program lumbuye mukoleko interview buliya nno byayogera gamba nze nga Faruku ngamba abantu abatalina mugaso mungi ku Nuupu kyogamba ekyo kyetaga omuntu mulala kigamba bulijjo abagamba kuba oli wa Nuupu alimba abo si wa Nuupu abo si ba Nuupu Nuupu ye veika etacheckinga gwali ofunye ku musajja omulwadde wa siriimu n'afuna omukazi atagenda mugamba weekebeze asanyuka naye omuntu ali serious ayagala omusala mukazi ange ekola ki kati Nuupu teweekebeza oyingira buki mapu media wamwe yaogendawo ngani mapu media siwa mbega tebamukwatangamu bamukwata gumu ebiri sigu ayina ekiwundu tayina buli gwolaba bakwata ne batta ng'alimu akaseke ka media n'okwogera si wammwe kinkiddamu mu kamera Dani City simanyi Bobu Yanga Nabira Namboza temuyinaawo Nabira ki ono gumuleta ku bwammeeya Namboza temuyinaawo Namboza alina mmwe owulira nno yava mu people's government kati ku Lukwago Namboza ku Lukwago ne Nabira awagirani Semujunganda awaddeyo wandisa atuse kunywa mukyaye wakawe ne Namboza naye nga ne Nuupu erinayo membe kira Namboza agenda wagira nsereko Namboza agenda wagira nsereko ku Nyanzi